Omulembe guno ogw'okukozesa ennyo ebyuma bikalimagezi kuyambyeko abantu bangi okufuna okumanya n'okutegeera, era abantu bangi bayita mu nkola eno nga basuubulirako ebyamaguzi byabwe n'okwogerezeganya, wabula ng'abamu bagikozesa bubi okutyoboola abantu abalala. Omuvubuka amanyikiddwa nga Pressure yamalako bannayuganda ekyewungula bwe yatyoboola Lukomwana Ntawetwa Ssaabasajja Kabaka ng'ayita ku mutimbagano gwa TikTok. Obwakabaka n'abantu abatali bamu ekikolwa kino bazze bakivumirira, era ng'abantu ab'enjawulo basabye bannansi beddeko ku ngeri gye bakozesaamu omutimbagano. Abasaatuusi ate abalala enkuza yaabwe embi, abantu mu maka gaabwe abataakuzibwa bulungi bavuddeyo ne boogera ebintu ebitayisibwa mu kamwa. Ono olunaku olwaleero asimbiddwa mu kkooti esokerwako ku Buganda Road wano mu kibuga Kampala n'asomerwa emisango munaana mu maaso g'omulamuzi Kayizzi Ronald, wabula ng'ono agyegaanyi wakati mu kwekola obusolosolo. Okusinziira ku ludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Richard Birivumbuka, Joan Keko bagamba nti wakati w'omwezi ogw'omunaana omwaka 2023 n'ogwokubiri omwaka 2024 musana Ibrahim ng'asinziira ku mutimbagano gwa TikTok yakozesa ebigambo ebivvoola nnyinimu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ebisiga obukyayi wamu n'okutyobola abakulembeze abalala okuli Sipiika wa Paalamenti Anita Among, Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti w'eggwanga nga kw'otadde n'Oweekitiibwa Nabbosa Ssebuggwawo. Been entered on count number 2. Count number 3 according to section 26A1, A, B, C, and subsection 2. Use Act 2011 as amended. The particulars of the offence are that you, Musana Ibrahim, also known as Pressure 24/7, between the month of August 2023 and February 2024 in areas of Kampala East or thereabout, while using a computer via TikTok account at Pressure 24/7, shared information which is likely to read or degrade or demean, create divisions among the Baganda tribe, and promote hostility against a person to it, His Majesty Ronald Munaana II, the Kabaka of Buganda Kingdom. Have you understood the judge? Yes. Is it true? I didn't know that I was committing a crime since the spirits of the fallen kings usually disturb me and possess me, so I could frustrate me. A plea of not guilty has been entered on count number 3. TikTok account at Pressure 24/7. You shared malicious information relating to His Majesty Ronald Munaana II, the King, Kabaka of Buganda Kingdom. Have you understood the charge? Yes, sir. Is it true? It is not true. Like I've explained before that I am psychological. I have psychological problems and the spirits keep on haunting me and I was frustrated. So I decided to just, only human, I lost control of everything. I didn't mean to malice or to degrade him because I highly respect this kingdom since I'm a prince. Wadde ng'ono ategeezezza kkooti nga bw'alina akamogo ku mutwe, omulamuzi talonzezza n'amusindika eruzira yeebakeyo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu omwaka guno. To delete all the publications I made and to ask for forgiveness. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. If court again publishing such content on social media, I would plead guilty. But I didn't have any knowledge of me promoting the crime, and I don't have any hate speech. Rather than I was trying to put out the things that I saw as unfair in society. I'm sorry if they came out not right, but I'm not a harmful person and I don't have any counts of violence, neither do I have counts of hate speech. Mr. Musana, since your shooters have no identifications, they are deemed not to be present in this court. So you are remanded until the 7th of March 2024 when you will appear in this court for mention of your case. Ebikolwa nga bino bizze byeyongera ng'abantu bakozesa emitimbagano gino okuvvoola bannaabwe n'okubaswaza mu ngeri ey'okufuna ettutumu ku mitimbagano gino. From Buganda Kingdom, putting in force togetherness to see that the respect of our leaders is maintained, the respect of the king and the kingdom is maintained, and the respect of our leader, the President of Uganda, and the Speaker of Parliament, and the Honorable Joseph Ogguddwaako, and also some utterances that were directed against our client, Jennifer Fulfika.
Today the accused person, Mr. Pressure, calls himself Pressure, also known as Musana Ibrahim, has been remanded up to 7th March and has pleaded not guilty to 8 counts of computer misuse against all the persons that we have named, of malicious information, spreading malicious information, and improper use of social media, the Computer Misuse Act. So we are very happy that each and everyone has put up a force and a fight to make sure that we create sanity and proper use of social media. We also, the accused person has managed to tell court that he has a problem psychologically, and that will be investigated to make sure that it is either proved or disapproved, and whether he is insane or is of sound mind. All that will come out at the level of when the investigations are done. But for now, he has pleaded not guilty to the offences, but has claimed that he has a psychological problem which will be investigated. We also urge everyone to use proper to use social media in a proper manner, so that we respect one another and we avoid killing each other's businesses and brands. Council, you were saying that you were Muchiga, but you had to fight for the Buganda kingdom. Yes, kindly in English. Yes. Whereas I am a Muchiga, I cannot see the king of Buganda being affected by a fellow Buganda actually who is trying to abuse and kill the image of the kingdom. It is a responsibility of everyone, because we are all living on Buganda's land. We must respect each other. We must not only focus on tribes, but even if you are Mchigwe, Munyankole or Mcholi, you can come up and fight for the Buganda kingdom, because so long as someone is a leader, and this is where we are staying, all of us in Buganda, then each and everyone has a duty to fight for the kingdom and to make sure that at least the king is not spread malicious information against him. Council, in Uganda, briefly in Uganda, Council. Okay. Tubuli Emisango gye bamusomedde bani be badde yavuma lwaki no gwe tumanyiddwa gundi kyoze mu luzimu ki lwaki bani. Yes, amanya yezena habwe Precious okuva mu Elgon Advocates, tuze wamu ne Frank Abaho, president wa TikTokers, okuli Jennifer Furufiga, presidential advisor, nga gati waffe yatutuukirira nga asaba tugulewo emisango veri Pressure Twitter Musana Ibrahim eyavaayo n'atyobola kabaka wa Buganda, n'atyobola president, n'atyobola speaker, n'atyobola Honorable Johnson Ogguddwaako, n'atyobola ne gati waffe Jennifer Furufiga, presidential advisor, n'abavuma ebigambo bye tutasobola kuyisa wano ku mpewo. Leero tuvuddeyo ne bamukyaginga ne bamuleeta wano mu kkooti ne bamusomera emisango 8 kuli computer misuse, malicious damage, malicious spread of information, okuli hate speech and the misuse of social media. Sajja go Twitter Musana Ibrahim bamusindise ku remand paka ka 7 mwezi ogw'okusatu. Tuli basanyufu tuzio mwasi tukidde wamu, respective of each and every tribe, n'alwanira ekitiibwa kya Buganda, n'alwanira ekitiibwa ky'abakulembeze baffe ab'eggwanga. Wadde avunaanibwa Musana Ibrahim avuddeyo n'agamba nti omutwe gwe si mulambulukufu, ekyo bagenda kinoonyerezaako bamanye oba kituufu omutwe gulina ekizibu, bafunamu ekizibu wadde. Naye nga bw'olabye kitalina nsonga nambulukufu yonna gy'awa emuvumisa Obwakabaka oba emuvumisa ekitiibwa kya president oba speaker oba presidential advisor. So tukuba omulanga buli wamu yenna akozesa social media ye agende mu maaso nga agonjoola ensonga eno okulaba nti takozesa bubi essimu ye. Kasita oba n'essimu yo yenkana kompyuta, bajja kukyatinga emisango gya computer misuse. Ndi Mukiga naye nvuddeyo okulwanirira ekitiibwa kya Buganda n'ekitiibwa ky'abakulembeze b'eggwanga, kubanga kitukakatako ffenna tubeera mu Buganda okulwanirira ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.